badde muyingi badde munakatemba badde buli kimu artist wange ate manyi nti nze muyimbi sawe nze producer we tukoze naye emirimu mingi nnyo Diamond Production n'abantu bangi betusitudde bonna abayimbi bemumanyi ba Betty ba Silva ba Kenzi Martin Yangume Diamond Production Eagles Production bena tubadde tuwe ku kyenjawulo mugenzi kyabadde nakirowooza nti boolyawo kitugenda okumisinga amangu ddala nga mungu amujjudde nze nno ndowooza ensi eno yeetaaga omuntu alina ak'obuntu ate era n'omuntu ow'amazima okubeera nga bw'olaba ekintu ku muntu ebintu bituzaze bijjukidde bisatu ak'obuntu amazima n'okwagaliza omanyi oyinza okuba nga oyagala naye nga toyagaliza nnyo kiri awo nga oyagala wekka naye muganda wange ono abadde n'okwagala ekirala ng'ayogera kyawulira ku mutima n'akigamba takukwekerera erala ng'alimu ak'obuntu ke kaliwa nti bwabaawo okutabukaŋŋana buddirizaamu noga naye wayi tusobya ffenna naye bulamu ne butambula so embeera ze nnungi ddala era kyakuyiga kyamaanyi era tufiiriddwa nnyo omuntu ng'ono mu industry yaffe sina yekka ne mu nsi yonna kubanga ffe ba artists tuli ba role models abantu balabira ku ggwe okukyusa obulamu bwabwe n'okubaako gye bagenda mu production eyo producing omuntu abaako ne byakumenya nabyo birowooza nti ono yanyangulizaako kino oba ono abadde ankalubiza okumuproducinga ate bwamuyinza mujjukira ki mu production eyo omuntu alina independent mind nga katolu bwava oba bwetwali tubeera naye mu studio nga ateekeddwa njagala kino ogala kino kati nga ggwe professional olina okumunnyonnyola nti kino gye kikola naki vocal ebiki bingi bye tubadde tukola writing n'ebintu ebyenjawulo so ayina independent mind ayagala kintu akiwulire nga bw'akiwulira so ensonga lwaki ndowooza nti tekimenya naye nga mubeerawo nga mukayana which is healthy and kiyamba ku production ekyo kyomuyigiddewo nga gwe producer we nkiza ebintu byensoose okugamba nti omuntu weetaaga okubeera nga olina obulambulukufu ekyokubiri oli mwerufu ekirala oyagala ate era oyagaliza abalala kyekyokuyiga ndowooza kitumujjaku kubanga talents zolaba all the talented girls and boys olama industry yaffe abadde omu ku bayambi tambudde naye ngeri olaba bambi ayagaliza afaayo ne wobeera nga kintu ekimu tekiri like mu area ye mu doketi ye mu kibiina kye ne bali bandibadde bulungi bwe bati so agezaako okulaba ng'ayamba so omuntu wanjawulo otufiiriddwa ekimu ku bisembe mukamanyi bw'otunula booti nga gwe Dr. T olamu bakatolo bambe tulina abalala wadde nga mu yamaze okumujjula tulinamu abantu ab'enjawulo bangi nnyo kubanga omuntu omulungi abeera nga kando bwekoleeza omulala tezikira so bangi betukoleezezza olw'enneeyisa bwetyo mwebali bangi nnyo betutambula nabo ng'olaba bambi alina embala ey'okwagala n'okwagaliza ate n'okwogera nga teyeekwekeera muntu tamugeeza nga watali oyo yandibadde akola kino no mwebali bangi nnyo ddala era industry yaffe y'ensonga lwaki ekyaliwo va ku bino ebyabavubuka abajja n'akangakanga naye ng'omaze okuba ne talent weetaaga okuba ne discipline and that discipline eyamba nnyo n'okwagaliza abalala because kino kisaawe kye tulimu weetaaga nga waliwo ka competition yabo ekikyo kituukirira omulungi alabika waliwo omubi kyensobola okugamba omulungi ayakaayakana nga waliwo omubi gwe balabirako nti oli yasinga ono so gwolabanga atamanyi gwolabanga amanyi beetaaga bonna tubeetaaga bonna so tulina kyetukuyetiza era abantu mwebali abakiina agamba nedda njagala n'oli ayake kubanga bw'ayaka nange enjaka tunafunayo ababula industry nga babadde akikola direct mu lwatu naga nti agwo kyamizza gutereeza wano era kyetukola nange nza omukubeera ensonga lwaki nzimbirwa artist ab'enjawulo basemakula bakyagulanyi Senkubuge ba Abe obamanyi bangi nnyo mu industry yaffe kati bantu abayimirira n'agamba nedda gw'ojja kuba bwoti bw'otokola kino ojja kukola kino bangi nnyo abakyala ba Mariam Ndagire bangi you know them the list is endless so webali olwokuba nti twabuuka dde eddaala ery'okweyagaliza kati twayingira mu kwagaliza myaka 2007 CBS ngeri mu kisaawe ky'empuliziganya badde producer w'ennyimba ezimu ezikubiddwa ku CBS abayimbi ne bakyaka nza gyogerako ki CBS myaka 2007 kyensookera eddala okugamba nti CBS simanyi kugamba nti ereze omuntu yenna yeetaaga amukwata ku mukono bw'obeera n'oluyimba bw'obeera n'ekintu ekirungi nga waliwo akukwata ku mukono okukutwala n'akuwa market n'akupromotinga CBS ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo okuyamba industry ya wano okukulaakulana yasooka okutukkiririzaamu nekkiririza mu style ya band music generator
nega nti tujja kuyimba bwetyo n'abayimbi ne bakkiriza ntutandika ogikola katulwaliro yezadde abayimbi bonna boolaba abasinga obungi 60% or 65% bayimba style eyo so yetuyambye okutunda kyetulina etuleze Ssaabasajja Kabaka akoze w'amaanyi mulamu bwaffe ne CBS Prize kabale nnyo kitalo nnyo bannange kitalo nnyo ensi yonna tuli wamu tuli wano awaka tuli mu kukungubaga mujje tubeere wamu ensi yonna n'abatali wano mu diaspora bonna mu Amerika wa kitalo nnyo bannange tufiiriddwe omuntu munjawulo nnyo obanyi ku nteekateeka ya bagenda okutambuza ndi omu ku bali ku komiti era nze nakulembeddemu ebintu ebyenjawulo tuli wano olwaleero n'enkya maiti ya muganda waffe egenda kubanga etuuka ku Saturday egenda kubeera wano ku Saturday ne Sunday ku Monday tugenda kubanga tuli ku National Theatre where abantu bonna aba parliament gyalinga honorable already gyali ali mikwano gye gyonna tugenda kuŋŋaanira awo ku Monday kuva ssaawa 4 paka enkeera tugenda okukuma olumba olulala awo okuva awo enkeera ku lwokubiri tugenda butereevu Baga Cathedral okusabira omwoyo gw'omugenzi nga bwe kyateekeddwa ate bwe tuvaawo nyini nga service ewedde tugenda butereevu enkozi gyagenda okuwummulira bagenda okubeera olumba osembayo enkeera ku lwokusatu kwe kujja okuba kuziika kale mujje tuwerekereko mukwano gwaffe mujje tubeere ffenna mu kaseera nga kano ak'okusoomoozebwa Mukama agenda kutukola bulungi muŋumya mwenna tubeere wamu Mukama abampira omukisa tweyanza bali kutugoberera ku mikutu gyaffe egya CBS social media platforms tuli wano mu maka g'omugenzi kati omulongo Katolo Bwama Emitundwe atukutuusaako obutereevu ebigenda mu maaso mu kukungubagira omugenzi omulongo Katolo Bwama ero Lubaga South Constituency gye tulimu era omugenzi nga bw'ovumye enteekateeka okuva Dr. T nti agenda kuziikibwa ku lwokusatu kino kyali mbiramu bye ng'akyali mulamu tibalina omuziika wayiseewo ennaku 7 era tugenda muziika ku lwokusatu eri enkozi mu bitundu bya Mawokota. CBS FM.